is still around. Banne bonna bitandisa li hard wealth. Eyina obugagga bwe. Sportsman. Yeah. But many people once era omusajja oyo Jimmy Katumba yayimba Seruganda Zizinga yayimbanga mu kwaya bwe yakaddiwa eddoboozi lye netandika okwonoona ennyimba za kwaya Zizinga ne bamugoba mu kwaya. He died. Olwamujja mu kwaya. Yes. Baki kyabadde amanyidde. So olaba nti bano abaana bagezi abajonzi bano I'm watching them here. They are in a meeting. At a meeting here. But this time humbled yeah. Obwanjoga bwonna buli humbled. I'm watching you here in a meeting. Okay. But they are concentrating on fundraising. And nayewukana nabo. For what? Nsalawo beba kube kati. Fundraising for what? Emyaka 8 mu mwenyaabonye. Andi kati bakkiriza. Anti nakutte tape zonna video nani nenzuwa investigators ba ICC babuyole. Kakati bali mu fundraising. Banoonya sente mumulirake. Government yebawa as you suffocate me mubabawa buli mu meeting butudde kati a minister is supposed to appear in Hague on the 3rd, which is tomorrow. The former minister chairman, which is tomorrow. Bapanikinga andi kati Museveni yabakubye babadde balinda Museveni alete measures kuki alete measures kwa ablokingani atuleteko lockdown bwabadde busabyeyo covid mungi bwe bukuba mu mawulire era waliwo inflating numbers yes, bwe badde bukubamu tiimu yaabwe yekola bali entrenched mulimu omunene nnyo omunene oyo ajoga eyajoga nze you have suffocated my family for 8 years. I'm telling you gentlemen, young man, you will pay for your stinking arrogance. You are watching me. Okay. Ojja kusasula obujozi obwo obunjogeseza famire yange tumwavuwaze tumukale kino ajje omanyi nti neeno gundi an advisors meeting was targeting me. Meeting ya advisors yali champagne ngende n'entwe yange kummeka. Have you ever invited me? Mwali mumpiseeko kiva wabigana singa ndi mutikabuli bali balinze wakanya shiriki nze shiriki njagala nze shiriki nedda mze shiriki ekubye ne kanisa mube ekubye mulimu nayina ekkanisa shiriki ekubye ne muwanika obugulu shiriki ekubye we kanisa shiriki bwe ayina ekkanisa nadduka niwe bwe ayina ekkanisa ewaka shiriki emukubye wewa kale ina kubanga ngero kubanga nkugamba gwe mu Uganda nona kwanyire Dr. Kayonza enamba yeri 0701 877-116 Verengo Janjabo. The president yayogedde yabadde abapraising ti on addition naye amanyi namba tya kasito twala akantu ke wanamba tya nga akawamba kasito twala akantu ke wanamba olaba namba tya yaggala kyapambalasi kampuni ya kyapambalasi kwetukulidde yeddu ate ddungu ekyamutta kyaliki ddungu owennateete baggala kyapambalasi musajja mukulu kitaka ekyamutta kyaliki Nakalema yakwata abaana be nti Museveni kitaka aguzizza Museveni ettaka eddagala omutaleka kana akasajja akafekete ka New Vision kebagobamu kebayiga kati okwakamutinga for money. It was a color, only water and color. Kitaka namusanga yekwesa mu kifaananyi kya Bikira Maria nangamba nti I've tried to go to Museveni. Omanyi ko omusajja omukulu omugamba nti eddagala Museveni lyewamuguzi lya sente ne bazikuba kati olaba Nakalema bamwogerako kano kolugongogongo kabukedde kali kamuwaana kamukubye mawulire mbu wa mwenda. He stinks. Nakalema stinks. Manya atandikirawo wenyini nyini. Nakalema stinks. Ate olabaga mwali yagenze kusoma baduse kati kadusa kabukedde bono bonna bu paid up mercenary. Do you have a newspaper in the yagenze kusoma diplomatic way zina mumanya diplomatic nti Nakalema tayina logiki mutwe gwe. Nakalema yakolanga mu kantini z'amagye Mzaitamali. Yes. Nibyogera ensi yonna ekwegesa amaaso. Following ene gyolina. Yogera obinako bukakafu. Why do I say that Nakalema tayina logiki? Nakalema ofisi ye esinga obubbi. I'm telling you. It stinks. Nenkugamba nti Nakalema mwanyina omupoliisi senior police office yalagira okukuba kkanisa y'omwondeyo ate Museveni alagira Nakalema ataakwate bano abali obwereere because the judge asked the Anglican church do you own this church and no
Kibonekan Company Advocates representing the Anglican Church told the judge that does not belong to us. Akabukedde akafikiti nekakuba ngo mbwabadde yeyita omwawula adduseewo. Kakati ye Museveni bamutwala ku kintu kimu, demolishing the church. They did not believe him in the process. Who can demolish a church? It was demolished according to court order. Nakalema nakwata omusajja oyo court by relief yagikuba under instructions from chi aba office ya Nakalema ne bamulya million ebi bisatu bali n'ebitaano ngazacho bamala okulya ko center tele bakwata omusajja bamuyita Kirunda court by relief kutumanyika amanyikiddwe nnyo bamusajja amagezi omusajja ali akuba mukazi we bamuga Kirunda jangu zisiba mu nyumba jangu mukwano gwotasi bamugamba bannakalema mubukedde waabwe mu Kirunda yasonga. Yes, kubanga Nakalema feared that if this case was being reviewed, Kirunda will tell him, will tell court, I'm a court by relief. Directed by who? Who gave me the court order? The judge. After listening to the lawyers of the Anglican Church who disowned the church. Yes. Namukwata namusiba. Kakati abo bameka beyaka kakati nenkugamba Nakalema obutabala bwe Bwanga yamukwata namusiba nagamba tamanyiddwa nakumanyima impersonation. Nakalema tayina logic. The woman is fully appointed by the president. Simwaka gumuseera nkubuulidde members of the royal family came to the president and disowned Bwanga. The president said ani gwemuteegaananga members of the royal family. Which royal family talking about? Nga ne Mutebi mwamwegaanako kabaka yennyini royal family y'Emmengo. N'abagaa nti even if he is not a member of the royal family nze ankolera emirimu gyange bwe yabagamba oba siweeri nze mukozi wange simbwa lwe yaseerera nga bwe bakiyita bajja ne bagaa nti tomutusindikirayo si waffe tetumumanyi naye yendagire eyayaniriza Mutebi nga tannafuuka na kabaka mwamuwaaki akabuuzo bakawulira. Yes, kakati Bwanga afuna n'aleeta mu kooti Nakalema embarrassed the president. Omusango gwagobwa anti Nakalema targets Museveni abawagizi ba Museveni. Nakalema abadde akolagana n'abaana abalenzi ng'omulimo gwe kukulumba naggobawo ne bakusiba ne bateekawo owaabwe omulimo ne bw'ogusinga ne bw'osinga omusango osanga bagututte. Nakalema was part of this group that wanted to overthrow Museveni through surgical. No. How do you yes. And tell me, Nakalema's position acted as the PPS, as the principal private secretary of the president. Yes. Because Bwanga is not new. Which means Nakalema had the information. Nakalema would say, he wants Bwanga worked with us, but she was dropped. Yes. Siche yakola. Kituufu. N'akwata omukyala bamuyita Kiguli omukyala omukulu n'okuzirika n'azirikira mu kooti. But does Nakalema know the background of Kiguli? Kiguli yali wa DP nnyo nga ne bba wa DP Saabakristo agenda okuddayo eka omusajja n'asanga nga Kiguli ayambadde t-shirt ya Museveni. Omukyala wakanga ali muyira n'agambye cannot live with a woman who supports Museveni. I'm a staunch DP. I'm a Saabakristo. All efforts to save the marriage failed. The marriage. Just because but Museveni being what he is, omukyala yamuwa omulimu irrespective of education. N'abaana be babiri. Omu expert wa agriculture ICC house. N'abawa. Kakati oyo Nakalema gwe yakwata. Nti ate ettaka yalibba 5 years ago. Nemuzitamali asante yapuna ni mateke. Nakalema abadde ku paati yakusuula Museveni. Ate yamwapointi nanti nkubuulidde tukiyita Mbabazi ani yamuwa bonna babadde bakola nono yennyini omukulu naye badde ayagala kivuunika
tukunere komuni bane mwabya si nkola ye nno ayagala okuba nti akwesa No. mulega manti yakikola anti let me tell you ayinza okuba nga yeye yateeka another case involving Nakalema that exposes Nakalema when Bank of Uganda printed money new currency which is normal but printing currency is the one-man show. Do you believe? The board of directors must sit yes. and approve Yes. that we have reached a level where currency needs to be replaced. Yes. Because population suffering we and tear. Population. But we use money to print money. Which means a decision cannot be done by one person. Kakati babali bagala kifo kya director of currency nga bagala ne kya deputy kasekenda afeo kana akakazi ka bugulu woman kasudde banks zonna kazisudde kali kagenze ntunga mu kwesimbawo where Museveni comes from nibobaga nejava izobone ne baga twakabonereza tekalidda nga banka zigudde abantu bazo kufirwa emirimu assets zivudde sente bazitutte banka zigudde nga kasazeko obugulu abala bali kanoonya abala bajja kanoonya gavumenti endala ijja kanoonya baka kijiba yentunga kakati bwe basala amagezi baga nti the governor Bank of Uganda in their newspaper Red Paper is a scenario bamujje mu kiki omanyi balinga Python nze mbasobola wa kasi tolabanga bakubyeyo akantu ng'omanyi kakati what happened nga bagamba alleged ennyonyi eyagenza okukima sente yayitiddeko e London n'ekimayo ebitereke ebitereke byali byani Mbire Mandela. How can we know that a plan that was specifically chartered by Bank of Uganda to bring back a currency diverted to London and Mbire and Mandela were never questioned by Nakalema? Yes. Hey, boxes found, bags found. Read paper, be recording of your now. Ugandan is so-called newspaper, they paid up mafias to be rounded up by an angry mob. Beba Bujo, Bajakuta Bakulvia. Don't worry with the paper by Jabut. Who want money to Bajabut? Buchibanga, the warrior sent in it. President Yamsin Sekusoma. Amudu Sebajamutirawan. Nakalima Bajamutia, no you Mulenza Josavan. Name Gully farm with Zimbabwe. People are itching to grab them like a grass bob. Abantu bemujose nokera ku machado kwata nursery omukazi atayina mwana n'omusiba mukomera noga nti yabba million 35 ng'akola mu ministry education yava emyaka 7 kuba afunye omulimu munotagwa where are you going to go? We shall buy predicting if we don't take care and we embark on the reconciliation process we shall be worse than the Rwanda genocide. Are you sure? I'm telling you, Bujoza and God forbid. You make it worse. No, look at me. How do you go reward me? Mange baba deba moja. I survive it. Bansa sulachi. Kano. Obutunde miwogwe. Obugogolo bw'abantu. Obutunda organi ezibatudde mu kifuba. Buno ogenda okutemba. Obunukange nagisi. Bwakola ki kuleta tape to implicate me. What if Museveni was a killer? Mange instead of what mbwayagala 5 billion nanyonensi okubera omukobola mbwe bonna yali yagala 5 billion nalese akubidde nali mpinyo nakati abadde nyigiriza nnyo mbadde ntuusa okumwetika suicide bomba tugende ffenna nse kulenge njasenge enkuza walume kayi yafumba mulinzi abadde ampitiddeko nnyo mbadde genda naye ejogondi mujje mutwe no, you see, abantu bano bajoganya abantu omukazi ono Nassali talina mwana Museveni directed Nassali nti addeyo ti atikisoboka mbusimanyi chief justice gwe bateekawo obuteeso n'omwana gwe yateekawo sometimes I fail to believe ebintu byeyogera. How can a president direct bagana technically how can a president direct we are busy we don't have akolera ku remote yoyo naye yagwamu chief justice kiwanuka as judiciary onagimazeewo omusajja akyasigadde ogwe tulina okuba mpandikire ne gondi UN batuyamba sanctions kiwanuka sana sanctions
Kiwanuka ya Attorney General. You need his sanctions. And I recommend them. Kiwanuka ya kajja. Ya atiisa abalamuzi abakube. Omwana hamu n'abagamba kintu kimu. N'abagamba wira. Kiwanuka ya kajja. Naga omulamuzi n'asala Masindi omusango Kiwanuka n'agwanukula. Are you a judge? God become a judge. Become a referee. Nidi tulina okuba obusajja buno ensi butegeere budduke nga bwe buno unemba omalawo bwe obwattanga abantu mulabyeyo accident mulabyeyo abakazi abakyafa mulabyeyo ki mbubye nenonyini buyizo nemubira ddala nemumalawo atutte bali mutalina oggwanga lyaffe kakati nkugamba omulamuzi yasaze omusango emasindi Kiwanuka n'agwanukula abye jaji yononya ekyembaza ate Museveni yali kutte nnyo ku Kiwanuka bakati balowooza nti Kalugire yabikola abaana ba Museveni batebakola bintu ono ye Kiwanuka tudiringe naye with his arrogance. You were hunting a dog for Kalugire, but Kalugire does not do what you do. But is the Attorney General now? Yes, mukuba obutambi Museveni ampiti mukubira omulenzi oyo obutambi abuwulire ng'alagira abalamuzi omwana n'abagamba sente zange najja mu banka wiringire ne mbankinga mu sente zange mwanzibye let us audit bagenda mu Kalugire and company Kiwanuka ate bo tebajja kudduka ate Kalugire bagenda kudduka bo babikola gwembuulira Museveni ate banabikolera Museveni abasa muno taliimu gwe yawaddeyo. Whoever is on a wanted list was surrendered by Museveni. Museveni was informed 5 years ago nti oyinamu abatemu abattira abantu mugundi. He surrendered them. Why didn't Museveni opt for a gundi a local tribunal? Yoyokola babatwale ate Katonda yatuyambye. Ayi Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu ayi Mukama. All of those people who have been stealing money, thinking that it will help with them to finance their president's ambitions, have been caught up in the organic case. Bagenze. Bagiye emituba bakubi. Buli bagize bati agenda. Obusika bwa Allah yalamudde obusika bwa Uganda. Tebugenda kutubonyabonya. Allah yabulamudde. Abaana bonna abaseeke Museveni ababadde basubira omusikira babasanze Wandege yanga bali embizi bamaseeke tebayinza kubakkiriza nakamu Wandege yanga bali embizi kati tebajeevuma gwoyiramu Attorney General nze ndyetereko kigoto nze ndyanzirugavu kati bano buno bukubiddwa n'omunene agendeddemu ekinene kigenda nanduulu naye agendeddemu organize n'olaba gundi Bobi Wine bamayumba bwagajjawa Mao alina mukazi kati okwana bakabano baŋambye olwaleero amayinza amwefane maani bagundi abo nabadde ne babbalamu abo nga bagenda ku kintu kyabwe kakati omukyala ali ne babbalamu abo naga nti twekubiseemu ki myamwefane maani yageti abaana bange bwedda baŋŋamba bw'oli ku social media negundi aŋambye ani kasuku aŋambye naye muzeeyi nti ekyo balagemu nti naawe wooli I ask these women, do you have husbands? How does your husband feel? Because they know bw'ojja n'ogamba n'ono omukazi yali yeepanze ku faaza naye yagamba yeekubise. When you come I give you nze nga nkuwa gundi yani muziyita serefi come and no. So therefore guno omwaka gutubeeredde mulungi nnyo. I'm watching here. I'm watching see humble people. The chairman is there. Kajiji is there. The big man is there. I'm watching them. They started Tebanamala. They are only dealing with the issues concerning raising of funds. They are planning to go up country to meet a Syria lady. Okay. Spy in the DNA.
Mzee Tamali. Pirate kano kayina entwe kano nako katunzi k'amawowolo. Ngende bo obutambi ako koncha akeetegekedde kaleeta tteema. Ngende bo obutambi wali bawakasirisa olw'empaka. Bali bakasirisa olw'empaka. Okay. Before we go to the ngati ngena ku speech ya president yakoze. Yes. Njaso tune omwaka guneeno nga bwogedde kuva twava mu kalulu paka tukufundikidde. Omwaka guno banayogana baguyiseemu n'embeera every year comes with the different issues. True. That's what you have failed to understand. Me, I don't calculate years. We are living in a changing society. Every day. Every day. Kyobulaba nti mu bazungu you go back and study. Yali president wa Singapore. Yalina kyeyetanga sabbatical leave. Yagendanga e Harvard. Emyezi egi ngali Harvard yasoma. President wa Singapore used to go to Harvard. Yes, to update himself. Teyabikola nga tali wabula yabikola ali ku ntebe. Yakobo Gawani bamuwambira wano Museveni mu OAU. Yaga nti banyambi. Let me go back and study. Ebintu wadde bintawanyi. Okay. Era Yakobo Gawani ayina kuwonene nyina wano yali agala gula kizimbe ekya Nick. Yakobo Gawani Foundation. Kajala ngayagala bewali. Museveni namubuuza. Awusudiri we yagula ewali Konde. Bajita batya Kingdom Kampala. Museveni yabuuza Kajala naye omutwe gwo gukola. Abatutte Yakobo Gawani tugulewa. Namugana gwe musajja gwe Kajala omutwe gwo gukola. Lwaki yamubuuza. Yamwembala singa mu bagenyi. Lwaki olamubuuza. Kala kutunda gwa ali Kajala yawunya da. Bamukozesa ne bamusuula. Yagala kutunda Nambole. Okay. Bana awunya. Kati what I'm telling you, we are living in a changing society. Yes. The moment you fail, this is our professors. They don't have a professor must write a book every year. What are you professing? Notice the Wabana be a semester moon samples I China. Updating. Yes. But somebody must refresh course. Yes. Soldiers go for refresh courses because every day there's a new technology. President Yakugambi, Tibazoka Yakubiaba, Abamaji, that's why the American, these people get maneuvers, military maneuvers. Some maneuvers are like with the use live bullets. They even have Gund, Nivalaga, Ebiokurayisebipia. Yeah. A soldier must be updated on handling new weapons because the manufacturers of weapons continue working every day. Every day. Kakati gwe waliwo ensi bw'otakyuka nayo gwogwa. Nti omwana atalina smartphone kati asomera ku ki? Tewali. Era batatu ssente basomye. Yes. Ensi eyaweetuuse. Ku TV ssente baziba. Nini aba UPC baseka. Nobba ssente za radio ne TV. Yero TV eza Museveni. Nedda mubye nnyo teriyo faaza asobola kubba vini na wosti ya nedda basajja mmwe ne TV faaza okubba wosti ya ne vini tasobola bano bagibba basajja ba UPC baatuusa akakumbi ku kyalo kimmwe kyemutabbi ne ssente pulezidenti adayogera zino ezagundi yeziri ku ground. Mzee Tamali. President mu speech natugenda mu speech ya president tugitandike. Yes. Yogede ku kigambo kya sente. Na sente yogede nagamba ro sente ziri ku account. Nga kweziri ensi yazeewula. Tuzikozesa ninga tusosola interest. Yes. Mbele tumene yobwa Mzee Tamali. Money is there. Nagobani. Because nabagamba nti waliwo kyetuyita resignation statement. They have prevented me from seeing the president for 6 months and I'm the vice president and now I tender in my resignation. If money is lying I who negotiated it and what punishment can we mete out to somebody who kubanga yayinza okubanga alina bali Museveni yayinza okuloza ziri ku account nga bazeewula teziriyo. Yes. But we are paying interest as the government. Whoever Museveni gives him money, byabasaako baani zimala genda eri simanyi bagiyitaani nti babasomese kakati what they microfinance. Kakati what the president Museveni siwa generation yamu
would be helped by way. Kakati Museveni bw'agamba nti bakuwe biliyoni asatu nga bazitwala mu Bank of Uganda kuba network y'emu nga bazigula mu treasury bills za nnaku 9 myezi eki kakati biliyoni 10 oba 2 zisobola okuleetera treasury bills amagoba ga biliyoni ezi 2 zasasula bano banolwisa abantu babaleebeeta ne babaleebeeta ne babale nakulega nakutambuza eno nakutambuzawo. The money is invested in treasury bills in Bank of Uganda. Timanyi ne intelligence tebimuwa. Let me tell you, I don't blame Museveni. Where is the opposition? I've been single-handedly exposing this organic case. But everybody is quiet. Yeah, everybody. They don't have evidence. These idiots in the New Vision, they are talking about hawkers. This an editorial, an editor in chief of New Vision is advising the state council, create the order, and they got money from singers, they are being paid up. What do you lose by hawkers when you cannot write divorce 2 paragraphs about this organic case? You are idiots. Abantu ngenda kunga abantu omwaka guno amawulire tugana ogasoma gagwe. Why should we spend our money on this? You talk about hawkers ngana abakozi ba New Vision nebo kedde bagulawo. Can they manage in the supermarkets? Era tukagula ku streets. Atademu entwe alege entwe kubanga state council Chisaka yamuwa cent Chisaka every time New Vision. That's the public relation company. It's not turn it into a public relation company. It's a public what? New Vision. Most of these newspapers. These stories we call them advertorials. An advertorial is a story page 4, but which is published in the newspapers as an article. These are advertorials. Those stories are paid. Most of the newspapers, they don't write stories, articles. They write advertorials. An advert written in an article form. These are advertorials. Kakati nkugamba. Yeah. Me, I don't make it, you see. Do you expect Museveni to say that he has failed? But he tells you, when I realized that the soldiers were the suppliers, I moved in. Not when I was told. When I realized. Yes. We learn how to analyze the presidential speeches, people's speeches. This is what Museveni is telling you. He does not tell you. The minister concerned alerted me. No. When I realized that soldiers were becoming suppliers, kakati Museveni bwe yakyogera nti suppliers, okukyusa erinnya, the initial ye yali decided ti abasajja bano tuyinza kukkiriza toyinza kulaba mutamiivu ne bamuwa kuma store ya mwenge yasooka okutamiira. Kakati abasajja bano ab'amagye tebayinza kugula seedlings from people. Era wadde yabagaanira bakazi baabwe. Has he started the where now new seedlings come from? Baali baagala okugoba oyo omusajja Angina. Era Museveni yamuwonyeza. Nabagandira efuna nti Jena Angina cannot be accepted in UPDF. Yabakuba nnyo ng'ali bwa RPA. He is married to Kiramazi sister. Tebayinza mukkiriza mu UPDF. Baali bamutidde Congo. Nabaga nti okuba Kyegundi this man was attending a division commander's force. Yayita mu ambuses 3 bamuteeka Katebe. It was after the intervention of Wakapabulo. Kazini yagala mutta. Why? Kazini at that time was Nyame commander fighting RPA. Ngani agitumira Angina. Jobola banti Angina yasoma tafunye manyi ngolero. Ngebe. Because of his history. Museveni kwe kumujja wona. Naye baali bagambi nti mwoko tamala ani Angina was humiliated with Boni Malo. Angina. Tayinza kubinkola ebyo. Ne bagamba mu ebintu ebyo byonna bye baawadde tebikola. Era omu ku baaladdisa abaabigoba yali Bamwine. An agent of these people. Bamwine akubiddwa e Masaka omwaka gw'amaanyi. Omwaka gw'amaanyi gututte Bamwine. Ebijambiya bitutte Bamwine. Ensi newona Bamwine.
yagenda ngatambula mu radio ne TV omukulu yamukyaye Museveni to hate me baba mwine takyabulirwako nsongebwa mu olugalo mujjagiranga bwe muti bajasonga mu masosi lusonga mwani mandu abagisonga mu nabagamba yo people if the seedlings cannot germinate give them to me about to brand new pickup wonna baladisa babigo byembirete babikuwe but the intention was to frustrate who angina bo abasajja bano obujozi bwe bayina in pursuance of a reason they burn a house okay in pursuance of a reason enyuma yona bagisanyawo nti ono omusajja gwe boogerako ate I'm waiting a monitor to get to raise its sagire head ono gwe boogera oyo omusajja musimanyi muwandiisi wa bitabo ngenda mumukulaga I'm going to embarrass him ndaga omusajja oyo international author where are his books now now that he's in danger Ugandan is like to know his books where are they hey monitor what type of editor is this international author where are his books because when you see bwe bayogera ku Stanley verses abantu batandika okukanoonya kituufu until bookshop zonna bazitegamu bwe kiri because a person sees controversies when you talk about the Stanley verses people look for it what is jittering the Muslims why are the Muslims ganging but by the way what is there in fact when you come to an expert like a media expert I can tell you ignore kubanga etteeka lya Uganda likugamba when you go to court no wabira omuntu baddamu ne babifulumya tikakati as I pointed out nti oyo omukazi yazze mulage atwale serefi people are going to look for it it is going to have a multiplier effect kifaananyi kimirundi kyebadde ayogerako even those who had not seen it bagenda kukinoonya because you've mentioned it when you go to court to sue somebody one newspaper sued you and many people did not buy it when you go to court all of the newspapers are free to cover the case even those ones and whenever we write it, we publish a story tuddayo ku origin yawaabirwanga ennaku z'omwezi bwezisinga avunaanibwa kino kakati you spread it to ki this is what I'm asking if this young man is an international author as the paid up monitor editor wants us to believe but people like Cheye people like the other one who started the monitor atwembalingi nojono jiyo unayonoonya olupapula n'aluteeka ku gata monitor has degenerated into a gutter newspaper balikubuuza ki nkwebaza wenna gwe akyekumbire ku STV era ali ku Facebook oba ku YouTube nkwebaza okuba nti monitor has embarked like other newspapers tukomewo mu kitundu kyaffe they have embarked on a self-destruction omukulu abetemera okwogera ku bizibu bali kutegeeza ki tova ku STV katudde ebungereza naye nkubaza okuba nti otambula naffe wamu waliwo n'omwami oneeno Charles Ruwanga angambye bali wali eri Lwana Villas and apartment Entebbe ku Garuga babeerako ne banga bagoberera embuga muzeta bakutumiddeko nnyo yagamba abateereko bakasimo nabo bakasimo batudde bali ku bantu batulaba nkwebaza okuba nti nno okwemuli nga mutugubira n'omukulu David Connell omusajja omuzungu angambye kwali atugoberera nyo olubanga mbajukiza bannange gwe alina obuzibu bwonna obulwadde olina ulcers olina pressure olina sukali olina asthma toba totankatanka nti ate simanye embeera eganye wabula omusawo Dr. Kayonza Chena Road yawo mailo 11 wali buli njagala kuba nti akujanjaba oberengo ddawo wali kyekya gyabapolonsi bange akunjagala gwobo kayitanga enamba y'essimu eri 0701 877 omwengo omukati gusingirwa nkata bwe kiri awo olina kuba nti ofuna obujjanjabi oterere Dr. Kayonza siwa kugatirira omusajja akola enkola ye yakusobola kukebera n'alega kyekikuluma n'abeeranga testimony esooke neno Mr. Mirundi agamba olwadde bwebimuluma Dr. Mirundi yagobye eddagala lyange yakikebeddeko n'agamba habo nemugaga kati gwonooliritere eriri enkya kolabe bwe naasula Dr. Kayonza kajja kuterezeza dda ebulago tubukola naawe alina obuzibu bwonna tutawaana beera nga odduka Dr. Kayonza enamba ngikuwadde obeere nga omukubira kwamu n'okuba
nange mbenyi nyongera kubanga mbajuza gwe nalina obuzibu okusumbuwa program embuga ekola ku nsonga z'abantu enamba gyolina okubanga onkupusirika message ka WhatsApp oba onkubirako 0701 379861 omwaka mupya katukisa tugenda kwatukola tosirikira nsonga ebirenge ekutteeyo ng'ofa emisango gigande mu kooti emisango by'amataka byaki byonna gye kwatukolako waneeno mu program embuga kanama ganda munenga kuwa 0701 379861 mukulu Tamale kakati kanko njatwogereku okwogera ku president yayogedde lumu yafunye bubwe ensonga issues. One, Museveni contradicted with his so-called scientists. How? Me, I don't believe that in Uganda we have scientists. Because a scientist, if we had scientists, people would not be complaining about the cost of the rat. If you were used to driving, you cannot say, ndi mukazi wako gambye nti omupiira gwa mmotoka naguguze sente nyingi. You know the price of money. Kakati, in a country where you have scientists, the question would not arise on whether you need a rat, a scientific rat or not. Or not. But whatever bimanyi. Tidira laboratory chi. Requirement. Eba yetagisa. Okay. Yes. Okay. Nti toyira gamba bazadde. Tibana sente zino tuzalokate nzagula mipiira ya sports. Omwana one bamugamba nti ayina okubeera ne sports gundi. Bazanya tennis bazanya. That's why poverty embi nnyo. Obwavu bubi. Kibi. Nti osanga omwana wo ku ssomero ng'azanya tennis, azanya volleyball, azanya egundi chess. Nenga yonna yeetaagisa equipment. Yes. No complaining nti omwana mmenya. Naye gw'omanyi nti ogenda ku ssomero mu kibiina tasoma, tadduka, tayimba, kati n'ogenda kukola ki? Why are you complaining with this intelligent person? Ono omwana wo ali all round. Yeah. Kati o complaining yaki? Naye omusajja alinda tiimu ya volleyball n'amulabayo. Taliyo. Tiimu ya tennis n'amulabayo. Taliyo. Tiimu y'okuwuga n'amulabayo. Nti ate okunyenyamu nga nandujja nayo taliyo. Kakati nazze kukulabira ki? Oba wakimye. Nze wange I don't visit a stupid goon. Togenda. N'erinnya lyange alijja. Alina okuba ngene kyeyetabamu. You cannot ashame the Mirundi family. To visit you must performing well. That's a requirement. Sijja. Abasomesa banjerege. No. Kakati ngamba. Two, there is no scientist who can spare time to leave the laboratory to go and check if the ventilation system of our caves. Nga Museveni bwakugamba president. Tibascientists bajja kujja bakebere oyo bamuyita wa butandaalo. Health official, public health. Is not a scientist. A scientist does not have time. Yes, a scientist cannot have time to leave the laboratory to check the ventilation system. The president and I was advised by my scientists. Naffe tutambulira nabo bamala ne beekweka ne bawulira ebiri development ne bajja. Nyerere yali yekanga yalina TV nga yalaba ebiri ebweru yabagamba nti egindi egenda kubeerayo omuyaga ye mwennyini nga yabirabye nibaga Nyerere alaba yabafuga izonole Museveni olwa African leaders izonole Museveni ateyambisa bintu ebyokanga abantu abakuumi abo baleeta bino ebigundi yabaga remove them. Bitisa bawana yinchi. Yebibajja kubigalu biri bali bambadde ebintu. Ngabakanga abantu. Bambadde obukokolo bekapisa ebintu. Museveni yekka Nyerere yayina lungu ye. Ngabaga nyina ayina ebbeere limu. Moyo yayina lungu. Akati bwe kati. Mobutu nga ayina enkofiira ya leopard. Nga TV ya Zaire bwe beeteekako ava mu ggulu. Yes. Nti abeere Gabaloti ate n'abeera ne France. Abeere Belgium mu mbirize. So, Kenyatta yayina jacket etayozebwa. Yebeera n'omukufu gwa Lenin n'embooboyi. Kawunda nga ayina akatambaala ke akalimu kamulale. Yakeesiiganga n'akaaba. Yes. Kuganga abantu.
owaffe wanaayina ki atulaba kabaka bwatula ku mpologoma bweti ne bajimbirira mbweraba kukanga bantu Mutesa yali agiina yali eri abaana bamujja Makerere mu university n'agikuba essasi buli buwangwa anti nkubuulira nti bagitraininga Selassie yatambulanga n'ekigo ekito mu meeting mu conference ng'abe n'ekibwaki ekibwaki nga kiri wano mu kibegabega kye Emperor Selassie owaffe ayina ki wano tayina ayina enkofiira ya musana musajja w'enkofiira takanga bantu Museveni bw'abasoma amawulire gomanyi musajja w'enkofiira tayina gondi tayina tinted cars you see him bwe kiri atambula omulaba era biseera ayitawo nga tumulaba basoma amawulire yes gwe lwaki olowooza yeeteera mu kyayi najja n'ateekamu leero kanjogera ekintu kimu tewaliwo basobola kujja bawala batudde wali ne bamuleetera what I like about President Museveni simplicity humility is a local man yes tabigaziya kakati ku luno babadde bategese nti baagala Museveni alookinge balimaleme genda Hague babadde obujulizi they were calling for 21 days lockdown anti nga tebaagala genda Hague luli basooka ne bawoleza mu Serena kakati ono minister numbers are rising badde balwala ne president that's one lukumbi bili buli lunaku he contradicted but again you're opening but he gave you a challenge tuchita crowback mu UN mukolite crowback nti bwe tukuwa eddembe lyo it has a price waliwo gundi yabagambye era sensible story ndebye omusuubuzi nga agamba let us ensure that we defeat Museveni's scientists let us prove the contrary kuba yabagambye nti ebitanda byange kasita binaggwawo naye ndabanga obulwadde bweyongedde nga nziza nga tuddayo yabawadde bail bwe kiri once you get a bail as the first offender when you commit the same offense bail denied bwe kiri kakati challenge eriwa erifa abantu kubanga bali bagenda basekerera bajja kumugamba Museveni twagamba ffe ba scientists nti toggulawo abakebera ventilators mu kifo ky'okubeera muki abakebera ventilator system nga nange awandiika ebitabo byange nze awandiika ebitabo byange even this morning I chased away close relative if you want me ring me or we meet in Kampala on Sundays this is when I write my books era omwana n'amala nzijayo mu kiseera mu library yange soka ne musimba empi bbiri ne ngamba omugenyi tefuluma n'enzirayo I will have time to talk to visitors at 80 I'm 60 waliwo ekiseera wenja okunoonyeza nga siva mu nnyimbe how do you expect me okulemera mu nsisira ng'omuko olunaku lulamba when I have things to do how kakati ekyo mukitegeere the President Museveni the ball is in your court yatuwadde bail but what we know who is raising these statistics how do you beat this person who is raising the statistics for mass vaccination accept to be vaccination yes nze kano president nayo kisimbyeko essira nti buli omu agenda yegemese Museveni musajja mugezi nnyo bwentu taxi ono okulinya taxi olina okubanga bantu bagemeddwa mugambi nti ye Museveni akimanyi nti mu Europe bw'oba tewaguza tikiti ya train oyitawa kubanga omala giteekamu nekeggulu bwe kiri kakati gwataguza ogenda kubuuka kabaati ng'okabuukirawo toyinawo okabuukira yes kakati ye Museveni tayina kugamba by'abantu bye boogera temuyingira mu ofiisi ya gavumenti the source muyeekera the source togenda kuyingira mu takisi nga tolina nga tewegemesezza kakati onootuuka otya mu ofiisi eri ate tewatambudde onootuukayo otya onootuukayo otya tosobola era nebaga nti omusajja omunnamuwonya mu bino ebya covid bawalabe bana nga bajja babeera awaka nga bamugamba abasibira ewaka geeti agisiba nga bamugamba dadi tetulyayido tugulire enkumbi tulime balina kompawundi nnene ngaalooza nti balina idiya empya baasima kisenge nebafuluma wayita emyezi eki nga bonna balimbuto nyaabwe n'agamba wabagalira muno osiba effaamu eyoono gundi abdumulasi ate oba tewali ayingiramu nga gwe musajja wekka bazijeewa the man came to me running and he asked me you man you always provide solutions
namugana eddala sigwe wakikoze tewali omulenzi ajjawo nti abaana bange some people insist yabeerayo ate ffe mu bayibuli tebatugamba abalaba kitaabwe ngaali bwerere n'abakolimira ebisajjasajja munnange ebisobola okukola ebintu ng'ebyo nagamba omusajja oyina emmundu gye weekuumisa ti genda obagalire mu kisenge okuba amasasi 2 mu bbanga nga mwebali nga nnyabwe taliiwo bamugamba ti dadi twasima ekinya tugenda kakati ye Museveni taleekaana naawe. These are the politics of Europeans. They don't have this good opportunity to use force. Persuasion. Okay. Bo bakozesa persuasion na media yaabwe na bukodyo ti we are expecting festivals Christmas. Mugambe nti wazzeeyo omulala ono abatawaanya beggalire mugambe nti abasinze okufa Queen akayina Prince Charles akayina Prime Minister wa Bungereza akayina kakati gwe weebuuza olaba omukungu akalina atolowooze era omuganda yagamba ndi bwe ntunuulira Ssematimba n'ekikwabanga abaali abaziranga bulwabali adda leero nga nze erulireka wanneeriire n'enywere nabulagala bwajjukira Ssematimba n'ekikwabanga abaali abazira lwabali adda ate gwe nakunkunye edda if the Queen can acquire it is it true? If Prince Charles can acquire it is it true? Have you proved it? Baba bakoze strategy yaabwe nabaga nti Prime Minister wa Bungereza bamulagidde kudda wuwe but as he recovers as time comes ajja kudda mu ddwaliro bamudischargingire mu ddwaliro. Why? To give British hospitals credibility nti gakola bino ebyammwe nti if the police fails to apprehend criminals how can it get a budget? Ate nga abasajja bemutawa ssente ba prisons aba prison nabategeera abasajja bagezi basoma PhD omwogezi wa police wa PhD ono omusajja wa PhD abasajja. Do you know that they played a role in preventing COVID? Abakulu ababiri abo. Yes. For you did not have oxygen, you did not have ambulances, you did not have beds, they had already constructed, expanded Kitalia. Bagezi anti basoma. Uyo musajja wa PhD. Era Miss Allocation, uyo musajja bwe mwali mujja eyo by'abasajja, mwali mu internal affairs. Naye namuyamba bamutwala. Ka contract baganye jiri ni owene. Waliwo yali enguzi ya billions. Bilioni 3. Kakati nga tayagala atajje. Eggwanga nga liri mu yali enguzi ya billioni 3 bamugobewo. Nga basajja bamugobewo. Tomanyire first time was rejected. Yes. Kodi wakiguze ekifo. Waliwo akyagala. Waliwo akyagala. Mzee Mali. Nkubuli. So, kakati ekyo yakitukoledde. The challenge is up to you. It is Kalibana Uganda twekembe tuswaza baki waliwo singa bogambi Cardinal Emmanuel Otunga the Red yali we Kenya tata bwe yalina abakazi 6 was a Kamba chief kakati abaali abo bamisani ne bajja nagenda n'abamisani kitawa abakomye omumwe n'amugamba onfunye obuzibu ndi omwana agenze n'abamisani kitawe yaseka busisi namuga nti agenze n'abaki bakatuliki oba baku Protestant ti agenze n'abakatuliki namuga ndetera amazzi naabe tayinza kubeerayo nze kitawe ni n'abakazi 6 anabeerayo ate gye batawasa Otunga became cardinal contrary to his father's prediction. Okay. Maybe Otunga hated the quarrels in Mubakazi. Yes. When you read the president's book, Museveni tayagala mwenge. He tells you why. Ochichawa. Oyinza okulya mugondi mu family enene n'olaba kukwaruzizaamu. Nuga no. Kakati ne Otunga bwe yali kakati ffe kye tuba tukola tugende batugeme. Why do I tell people? Me, I'm always reluctant. Why do I encourage people for vaccination? One, if we go to be vaccinated, we are creating a mass group of witnesses against the government.
nti owegendi yakwatiddwa n'owegendi yakwatiddwa n'owegendi yakwatiddwa ekitegeeza bwana Museveni eddagala ly'ofu. Yes, naye nze ate nali mbagamba go to parliament and may amend the Health Act. Any person who injects a Ugandan or fake drugs, life imprisonment. Yes. Yes. Nabana balokole bwe mbagamba. You are allowed vaccination in your churches, but you don't control the drugs. Umuntu ajja kujja ludda clarify it. For us, we are conveyor belts. We help you to gather, but the responsibility of injecting these drugs means of health. Ate bateekawo n'amanya gaabwe n'identity card zaabwe endangamuntu zaabwe. In the case of Twabo, you attribute, as Museveni attributes, yes, my scientist, yes, even these Balokole who have turned their churches into temporary hospitals where the worshippers come, their flock come, which is good, laudable. The names of those who are carrying out this vaccination, this is what I condemn. Round up people at roadblocks. Mweno government ya mutamanyi kuyizibwa forcefully n'abafere kakati gwe bakubye lino ali banoonyaawo kuba baddamu okuba bamukola. This is what I tell you, nti when anybody kisaka complains abatembeyi, I doubt his capacity, mental capacity. Why should I buy from a mobile mutembeyi whom I will not see again? Instead of buying from shops. Once a person prefers to buy from a Mutembe who will not see, it means the inside the Mutembe, the people inside the shops are worse than this one. Or they operate on the same principles. Why do you have abatunda emigati mu taxi park? Yes. Egiragibwa omusana. Nga ekizimbe kyamponye mulimu supermarket eri wali eri ngati wejiri. Supermarket teramuza. 2 supermarket tegaba mabugo. 3 bane migati ye batunda gibibwa mu bakery ati ero cost. Bawola. Mzee Tamari. Tebaga supermarket tegaba mabugo. Bana batunda ku streets ba bakery. Namabugo bagagaba. And the cost genda gwe ngotunda sente zo. Ogende ngotunda dollars zo. Yingira mu kazi ko muli omuntu omu. Ogende ne mu bana abanene. The difference in the rate in the change in good. But the difference is very Ona ina costs zenkanaji. Ali muogo. Yes. Ulia ina abakozi bameka. The only problem sigula center zentambula nazo bweru from this one. Zinzo kuba fake. Naye okutransferring my dollars. Tugana ni currency. Zigula wono. Ogenda wono. Bwaziba nenkoma n'ennyondo. Okay. Mwaso omuntu. Banja batayina nnyo. Akati ekyo nekyo Museveni ekituwonyeza. Ekyokubiri, which is very important. Yeah. Kyatuwonyeza. The police, it has reached a level where everybody was scared of defending government. Nti Kayunga bw'obabuuza nti who is responsible for the Kayunga victory? Abeena ali mu badduka buddusi. But your sanctions. Mzee Tamari. Who's not oyogedde ekigambo bana kikyamu. Kayunga victory. Anti bagiwangula. Was it a victory? Anti nkubuli bagiwangula. Naye mwenye lugambye ati nkugambye bagiwangula. Naye ali mwetegefu okuteekayo. Nagamba nti twawangula. Aveya geti ffe. Twanoonya akalulu. But your sanctions. Bulio n'abakunza adduka buddu Dombe Ngalabi yagiddusa ono aladise yayogera ebyobusiru yasirika teolyanyeka Kayunga total silence. Kakati Museveni yayambye police. In fact you should continue alete police training team. Okay. A training era police ya Uganda kubanga all the gagisi tuzigula wao. Kamula liyo kubakoza mu tear gas ava mu Uganda ne Ethiopia bibaina kamula liyo mukamba. Okay. Ali mu one. Kakati yabagambi nti agenda bakolera directives. Kubagenda cooperating. Coach ayigirize abazannyi be. Kiki ekikuleeta red card. Kubana bagamba nti Nabanja told me the Prime Minister Bobi Wine was not supposed to be in Kayunga when he was locked inside. Yep. The Electoral Commission has never explained. The newspapers, these paid up newspapers, these ones, those which are paid to write
advertorials in the form of articles just pulled out where they are defeated. They remove the story from their newspapers, which means they are controlled on one base. Okay. Your newspapers are controlled on one base. Yeah. Basala ucho ndoko kijja mu kikola ki? Kivamu. Basala okuba bujingo bamukuba continuously. Bwe basala wo wayinula nenchi commentingako. Omusajja wayinula ni yamukubidde simu. Ate ne boogera ne baga kati nza suspect. Wayinula teyakuba masasi. Yafiira mu kabenje ka mukwano. Yayabika. Omukazi yekweka. Nzaita mali. Omusajja basanga omulambo muli naked. But how? Anti nkubuulira yafiira mu kabenje ka mukwano. Yali amaze okunywa ku bbiya we. Omukazi n'amuyita. Kakati mu kimuta nnamba. Tasobola kubanga yanywa bbiya musajja musiraamu. Kankubuulira. Autuveewo. Kati kankubuulira. Kati omwenge gujjeemu musiraamu. Sheikh omulamba adde mu kabbiya. But don't we have people who drink? Kati kankubuulira. Wa myaka emeka? Was it between 40 to kakati waliwo obuweke abakadde bwe bakozesa bakayita kamagulu. Kamagulu assa abakadde. Waliwo obuweke babuyita kamagulu. Babuwepika. Butono bwe buti balowooza mu empekete bannene. Kamagulu assa abantu wano. I'm telling you. Nga waaki? Kamagulu nga waaki? Kamagulu. Waaki? Wagondi walubalula. Babuyita bu kamagulu. I don't know. I will ask one of my son. The medical name for kamagulu. For kamagulu. Bakaita kamagulu bweka butono. Kamagulu linnya lya Luganda. Asa abantu gwe babuuse. Na wano no bagandi muwereze message ku simu. Jalo kufuna ayina munyi kamagulu mpeza ka message ku simu otunye ngole. Kamagulu asa abantu. Omulabi yena tugoberera nyamba 0701 379 mpeza ka message otunye ngole. There is a prominent politician in Kampala who died kamagulu. Era bamukwatira wa malaya yeja n'ababuulira. Ti omusajja nkutukiddemu mu kifuba. Kati ne bamugjayo ekiro ne bamutwala ne bagamba nti afudde pressure ng'ayingira eddwaliro ly'e Rubaga. Kamagulu obweke butono bwe buti n'ekye bukoze abakadde bussa abakadde kamagulu assa abakadde bamalawo. So kakati kyegamba nti bakijjamu bajja ne bakola ki bo bagizira kakati president yabaletedde code. Why is it that the Europeans and the Americans are not attacking President Kagame and the Rwandese record? Yeyimbesinga mpira gwe waabwe. True. Why did Britain not pressurize Obote? Obote had a British military training team here, which was training Obote soldiers to kill people in Ruwero. Tanzania advanced military training team, British advanced military team, and the North Korean commandos. Kati Museveni kyabakola abaleete abangereza abawe ssente batraininge poliisi ya Uganda on how to handle riots. Kuba yabawadde code ate nansanyusa. I worked with Museveni for 14 years. Museveni does not want to embarrass the leaders. Era ayinza okutunuulira bw'ati kayina kyayagala okukola ayina okuwa order. There was no way Museveni could specifically say that this my statement is going to be circulated by my media desk. Ngamisa information wali. Yategedde abo tebakola. Okay. A vote of confidence in Kirunda and Nabusai. Kirunda oyo penetrate nze gundi. Ono gwe yali nanyini nsi yali aleesenga amutaddewo. Atadde ne mu parliament agenda ateekayo abantu be awambe paka lwerijja munsi. Why doesn't he go to New Vision? Me, the son of Yohana Mirud, to go to New Vision? I can go to New Vision only as a visitor, not as a staff. I drive my Mercedes Benz every morning, but Sukubangi Bambuza. Jaja, okolerawa ndi mu New Vision. Ate ruli mu state nswere mpud. Umleso joka. If he wanted to get access to this money, he would go to New Vision. Me to go to New Vision. Can he become a paratonic commander? You can't. To go to media center. Mfunye wano omukulu omu abamuyita Ashraf Jjuuko okuveeka wempenga ye president wa Kawempe Republic agambye Kamagulu amumanyi era waali Kamagulu yabatta kituufu abazeeyi abatwalaga Kamagulu abatwala abazeeyi Kawempe Republic webale kuba nti kwoli era message tugifunye mira Kamagulu obu owedde
bane muve ku Kamagulu abantu muve ku Kamagulu I don't know a medical name for Kamagulu tuve ku Kamagulu bannaye nabo bonnabo uli yafudde ekikutuku yavudde wakwepanka kubabala ate bana abakazi abakulu amutegeera nti jiya tezikyayingira nategeera nti pressure amulumu basi anzikambo amagezi bannaye gwe na musajja nga okuliridde wene bikusamba okusumba mu mubiri gende wa Dr. Kayonza ajja kuba nti akujjajjaba oterere tokozesa Kamagulu muve ku Kamagulu agatega nti ekyo president yakitukoledde yes on addition to this a massive finance a team desk team ye may I know what is happening in the State House tebagala jiwa sente bajja jiremesa bo sente bazitwala iseno nanyinisi nga buli jobo akola ye atwala buli sente olaba nange yali agamba ngende mbere mwanda we yayi ndiko kakiiko bakayiteeke kali sambonzire yo mukole sikwase nyondo mutwe kakati ekyo yakimaliriza that one echa police let the police have a code of ethics an international one followed by all police agency yonna why and to make a matter to simplify this hire police trainers batraining abawa how mwe mukimanyi nti police eri mu sente nyingi police invested a lot of money these Europeans invested a lot of money in the police ebyo byonna byemuwulira community police police n'omuntu wabulijjo they are paid in millions of dollars but muzeta mali police eri mu sente naye abaana baffe baganda baffe ba mikwano gyaffe abakola abali mu police bose nga tebazifunako era nindira nnyo olunaku lumu president lwalyogera ku ssaako muzeeyi agibuuka ssaako ya poliisi tekyogerwako abana bali ku nguudo abana bakola sente zaabwe Museveni does not want to embarrass big people in the government oba omukadde naye muzeeyi abapoliisi bali bubi nya poliisi bateekeyo sola osikazibwe ku poliisi bugoma poliisi awo gutumiddeko omusajja amukozi nnyo abantu bangi bali mu poliisi ey'amagye ng'ekola esaako ya poliisi emitwalo 10 bagibajjako ensambya teri mazzi ensambya barashoninga ennaggulu teri mazzi kakati obanga feesi tenaabye nogenda nosanga ku muzikiti nga n'amazzi agawuzu tegaliiwo nti omupoliisi sola tamuyina ekisinga okunuma energy nankabirwa energy nga ne poliisi yo president yagenda nalonkinga sola ekalangala lwe yavayo lwe babijjayo byebyamusooka Museveni byebyamusooka okutuuka e Kampala byebyamusooka nzeyitamu ekisinga okunuma kikimu abatwala poliisi bannange abakulira poliisi anti obola buganda baffe bangi naye otunulya abakungu basula bulungi abapoliisi batambula bulungi naye nga abaana bakola ababeera ku makubo musaikology bakugamba when a barbaric society invades a civilized society it becomes destructive obusungu abo bwe bayina babasaku bannansi bo bajja bakuba etiyagaasi menga muliri mugabana mutematema olunaku lumu bajja kukwata okyala bamuteeke kabangali when I pleaded things I see it you fail to alleviate those problems bajja kumuyoola babayoole sibayi waliwo nekiraba kitani ekirya sente zagundi bakimanyi ekiziri ekyo yadde okubawaayo nga bafiiriddwa yadde okubawaayo yadde okubawaayo weekiri bajja kukiyoola mulabe ku rayoti ya poliisi nga tebalinamu naye nga bagakutte kali kabangali bigati bagaleeta aga poliisi aganene ago ag'embuto bagaleeta agabye sente zaabwe it is coming Mzee curfew was lifted ekyo kyakubiri but borders no borders zino nababuuza nabagamba nze kasetimenti kayagambe banayi munansonyiwa ebyamwe bikyali biwanvu anti bulira I told you how can 4 generals own border associations 4 generals Century belongs to a general 210 jemuvumenyo belongs to a general gondi eno ejita batya efanana ye Rwanda belongs to a general Goloza Museveni teyabooza safe border belongs to a general. How is it connected? How do generals invest in border transport? One,
baagala ssente balwala akamiro 2 abo ba veterans tojjukira nti Kayikula bamununula Kayikula lwali bamusibye 2010 yajja ku kocha ne balukwago ne kwaga kubidwa ne bamukwata wansi wali ate omulamuzi yafa. Do you know that the magistrate who wanted to try Kayikula is dead? Emugisman died. Yafa? Yeah. Kwepanka Kayikula. Fe baba lwana abasajja bwoba toyina shiriki. Bwe baba lwana fe tulia bwetu chinga balwana. Mzaita mali shiriki takola. Kati wagenda kubeerayo the wedding of the century. Ate gwe baatwalanga bamutwala ali bubi ate ogenda mulaba nga basala naye endo nga basala naye endo ebyabano tobisobola okero olutwa yagamba kyoba teyakoze ensobi ffe n'abakyoli tuli mbwa na kibe nze kyoba olaba mbamanyi mbaluddemu kakati ekyokubiri bodaboda every activity okutta abantu bodaboda mweri okubba ekiro because it is mobile. Yes. And the generals are involved. Museveni is a security man. Name Mzee Tamari, do you know that boda etambuza nnyo information ya spy network ya ggwanga lino? Yes. Iso baani nkubuulira ng'olaba Museveni yajjamu nti specifically okujjako eza police akimanyi. Museveni is very informed about security. Amanyi abakoleramu. Why should olwaleero if they're using it olwaleero omwana onze nala wa bodaboda atambula ekiro past curfew namulwa tyati ono iso agent ono wa bodaboda tunamulwa police bazimanyi. But the issue that is creating confusion. The issue is why should 4 generals each own a bodaboda? Wakyogeddeko dda Kamiro mululu munansi economy agikwatiddewa ngana katono omuntu keyandekoze taliki nange nalibadde nvuga boda kuliko bannannyini baazo. Kalomakisi yakugamba nti when you have leaders who are appetitive tewali kye bakola mu nsi they become appetitive buli kamu emirimu gyagaziwa enkoko bweva wano neegwa era bagiyoola kukapa nebaluma engalo gwe buli kamu konna ekimanyamanya babodaboda is the other 4 generals weyogeddeko. Yes, why should generals invest in bodabodas? What is the president agezako kukola ki? Yetabala kubaga mu business yanti aziggadde era oyo omukazi teyali ate Kisaka yali ono ate ow'ekiboga ne Museveni agezesezza Kampala n'oleeta omukazi w'ekiboga ajja kulira Kampala atagendangako na Makka atatambulangako na Nairobi ye bamuyitangani ono omukazi kansala w'ekiboga yali minisita wa Kampala ye yali agamba yava ku bwa kansala y'ekibuga ne bateekamu ne baleeta yali agamba kakati mutwale mu baminisita b'ebibuga bamubuuza wayigo wavaawa nali kiboga nno kiboga kwerosi nava kwerosi nosoma ki public management bakisaka kakati nkugamba nti oyo omukyala yagamba ti bodaboda zigobwe mu Kampala zifuuwamu omukka naye musigalemu endala ekikayikira ne mubuuza ti owaayi madamu ababodaboda obubiina bwabwe buliko emizindalo bafuuwa wala yalategeeza piki ekyuma kya mukwano ekifumula omukka mu Kampala kigatta bodaboda mmeka eri gyozisindika ye gyozisindika eri mugonde musababuzi y'abantu bwe basa basisanyu nga naye minisita wa Museveni akeera ku makya n'asenya amannyo ne bamu ayina n'abaserikale abamuvaako emabega bonna kakati issue ya bodaboda giveeko where I disagreed with the president. Yes. There are 3 areas. One. You see, when you make a name, but abasajja bagezi ba terrorists. The terrorists realized that the crusades, even the crusades, Christians used to send people to fight. Crusades. Okay. Then the Islam came with the jihads, yeah. Where a Muslim is needed, bamugamba ekintu eki batyobola obusiraamu. Do you believe really nti waliyo omuntu mu nsi muno kuba terrorist organizations ezo zikulya ba PhD?
Al-Qaeda ekulirwa basajja basajja bayivu. Do you believe nti olina omusajja oba Islamic gundi abo buyinza kubbako sente nti olutani Uganda nti na Islamic country? No. Nga Amini yamulema. You can't. In 1975 the late King Fahd bin Abdulaziz yajja mu Uganda nga talabwa alinga papa. Kardinali Nsubga yagamba tufunye omugenyi w'amaanyi nnyo agenda kukyalira Uganda ti naye abaana bonna abakatoliki okuva ekisubi wonna muwaniriza omugenyi nga bali mu Sapule. Fahd yagamba Amini olimba NCC y'Abasiraamu. Vatican netegeera nti Amini agenda kuwamba gavumenti. The Pope came in 69. Kiwanuka protested temukkiriza papa agendayo. Agenda kuwa Obote has reached his climax. Aweze ebibiina by'obufuzi akoze eki. Papa yajja. Era batungisa esaati eya Papa n'Obote. The Vatican was on its own. Okay. Nerecognizing Namugongo. A monument. A strong monument. To whether you turn the country into an Islamic country, this one of Julius Bakolachi. Bafirao. Era Amini we agenda okugula omuzikiti yali akimanyi. Yayazinirawo. Yazinira mu Namugongo. Okay. To open it, n'abaga nti njazinidde mu nyumba y'abakafiri. Why? Because n'omusayi gw'Abasiraamu wano gwayika. The Anglicans at that time were not interested. They have come up because of money. Okay. Baziyambisa kati bazibyeyo ne basasula gundi. Church house, minister apanikinga yabatwalira tractors bananko bino banyenyovu bino bakimeyo ntakali party tu bonna badduseeyo. Okay. Amini yakolaki twagenda mu Islamic countries. Amini bw'ategeera nti ab'emmosi baagala okuddya omuzikiti gw'e Kampala mukadde bagukolemu bbaala yabaga nti muzimba omunaala gukyame. Let us maintain this as a mosque. Teguli wakati omunaala gwakyama. Yabaga mukole ekintu kimu Amini muzimbe ki. Obanga gundi conversions abasajja bakamulege yaabo Katonda badde obulamu bakwatanga sente. Amini teyagoba Moses Ali kukuwanika sente z'omuzikiti n'agwa Kanumondo omukatoliki Joseph Mondo. Amini yagoba Moses Ali n'agwa Joseph Mondo Kanumondo akunganye sente z'omuzikiti. Okay. Ngase anti bageranga mu Libyan ne bajjayo milioni 10 kadaga sheke gundi awadde n'awadde basikireka abantu okuba bageranga okuddayo kubala account nga basonze naye balimbye nti basonze mukadde bumeka. So if this did not work tewaliwo omuntu asobola ko izamiranga country nenabye president nga abaana bamunyezeza bali bakikozesa bukozesa. Ti one I maintain myself. When the president says tubawadde gundi saako a person who was driving his car in Butoda, do you remove him from his work and make him and give him a saako? No. Ugandans are not used to work in circles. Yes. I'm telling you. Ugandans are capitalistic by nature. Yes. President Museveni 10 years ago donated the printing press to me, which I have. Is absolutely where I can maintain my taxes. Naye UTC yagwa. Ya government. Talk about only President Guni zona zaleseyo, beta zaleseyo. Nazigatta abantu. Zona ziganye. Ziganye. Why? Ne itachiraba. Abo Anglicana church bagenda ne batuleetera send the cow. You send a cow. Mbo bwesala gwokwate ojiwole osigaze nyano. Why do I rear cows? Why do I keep cows? Nti wanudde gana likola ki? Lijja kuwera. You cannot help you to send a cow. It failed. Africans we are capitalistic by nature. Yeah. Capitalistic by nature. Sako tezikola. True. Sako tesobola kukola mu Uganda. Abantu bewole sente ku lwabwe. If they had deposited a special fund in a bank where one goes neyewolayo sente singa ng'omuntu. Yes. Naye bano tebazijjaayo sente bazimubbako mu 7 kandi ne bamanya nti twatandikira ku ki. UCB Uganda Commercial Bank yatandika lulo farmer scheme n'agiteeka mu sente mu 7. This was the first one. Ne bagibba ne bamemba bana derasi bonna. What did we do? We capitalized UCB at the tune of 90 billion
and it was sold to 45 billion. Capitalizing 90. Yeah, and selling at 40. Bajiba. Rural farmer scheme was the first to fail. Never take a result, Zam 7 is Akalulu. Never was the honor maker. How many producers do you have? Names Itamale, before I'm going to blame this to the president or to the NRM government. And the government are going to Yinza, one Waringo, Ebine Bialingo, Zagatanga, Uganda. No, Zitamale, the Zagana. System Jabajana, Yazikuba. Let me tell you, never take away the you were there. Kuropo Finance. Museveni yabawanga Kuropo Finance. The last person to get Kuropo Finance is Sebana Chisto. Minister of Cooperatives. That's a account sent. Museveni Gabriel your name Mwanyiziremi. What did you expect? Me have been here. Nobody talk about cooperatives. Revival of cooperatives. That is the food. Gababa popular. I always. But Ania Zita. Yes, sente bazibba abayupisi bagenda. No. Kasirye mayanja. Kubuulira simple mu game. Babalimba. Kasirye mayanja. Batulimba. Yabeera ko chairman wa Masaka Cooperative Union. Nga wangudde senda bula. Nenga Kasirye mayanja talina musiri gwa mwanyi. Kasirye mayanja najja mu Coffee Marketing Board. Nakati njogera naye ne jonna yogera naye. Tumanyiganye nnyo. Tuva ku Sewolo Musisi mu village. Yabiri eri mu Katuliki naye. Munga mwogezi mulungi nnyo. Attracted the attention of Muwanga and Obote. Kasiri Ogola is a very good communicator. Yatundanga Butale fundraising. N'abaana be bagezi. Naye nkuganze cooperative zanzirabako. Baleeta ekyuma ekikamula ennaanasi e Masaka. Kyali kikola mangamita sweeps. Naye era sweeps. Era olwo lusalu lw'abazaali nnaanasi za mmeeya. Bwe baakireeta baakireka mu musana. Tekyakolako. Baleeta ekyuma ewatali store. Don't tell me about cooperative. I was here. What I'm telling you. Let me give you one. Yes. Mzee wange cooperatives ko yasomera. Jaje yali mange mwani ensene zigenda school fees nezikola ki. 6 years nga muntu abbe ekintu. Wachi byasobola kola wachi bikoze ku ekizimbe kyaponye ekyo kimanyi. Nkimanyi. Ekyo waliwo Uganda company. Abaganda basekanga. Mwana wange omunyo gwange oli gwita kwa Uganda company. Uganda company means something that is owned by public. I'm telling you. Tigenda mu park ojja kulaba abasajja nga yagula emmotoka yeemu eya taxi. Agimaintainiriza emyaka aga. Yewerera abaana. Okutuusa bano abafukula buli wamu. Abafukula abagala okufula abantu ba slaves. Hunters ne bajja ne babba buli wamu. Era bafukula awe bafule ne mbese ne cooperatives okubanja So bitambula. that's one. Ekyokubiri. Museveni baleme mulimba. Nti Islamic banking. Era yatuusaawo. Nenyamiddemu nange byatuuse ku nsonga. Let me tell you. By the time I grew up in the 60s, somebody ndi mugundi ndi ku air. Wow, mnatusonyoma kakayisa. Somebody would just convert into Islam. If Islam had a vigorous campaign. Ku kyalo twalinako Sulaiti nga mugagga agula maliba. Muslim. Was that time did you have Islamic banking? No. Twalinako Yusufu Kayiira nga mugagga be balina traders. Nga tulinako Juma Ebugere second Java. Juma Ebugere okusooka okulaba emmotoka gye bayita maani nga Juma Ebugere nga Juma yagirina ne bagamba nti omwana we yagenda kugula gundi kutunda binzaali sente n'azigulamu akalulu Juma kwe yalamira. Ku kyalo okwaffe nga kuliko Nsibambi Zakariya. Zakariya Nsibambi yali musajja wa matanta. Yali musajja abaana be we bali Zakariya Nsibambi. Zakariya Nsibambi olwokuba abasiraamu baali batono tewaliwo na muzikiti. Kati kuli ayaziina. Oyaziinira wa? Ku ttaka lyani kwogenda kugana abantu okwebaka abafu. Mene Catholics balekanga bataddeko tekubeerangako omwazinyi ku mayiro yange. Ajja kuŋŋaana okwebaka. Kakati Zakariya n'agamba nti amaaso gazibye sikyalaba ssaawa yange yakidde. Naye noonya omuntu nga muwe emimonde 8 olunaku n'ennusu emu akookolimenga ng'enkoko antegeeza eswala
Sasa bwetuuka tayazina akokolime nze mimonde. Yes, these were the rich people on the village. Nga basiramu. Basiramu. Was Islamic banking there? No. They had benefited from the historical. Nti abasiramu bajja ne bazaala abaana bangi, resources eziba ntono nga Nigeria. Nigeria a very aggressive. Why? You live in a country of 150 million people. Njavu so ziba ntono. Abasiramu bangu wamangu okwekolera. Yes, bwe kiri. Omwana n'addayo haji n'asigala ne hajati we ku pint ye ey'amata naki. Abaana banoonya okunoonya ssente. You have invaded those areas. President Museveni kyagereka ekyabantu si kyekikulu. Wabula emirimu gy'ojja kujjako omusajja wa takisi mmotoka ye omulyoke muteeke mu ssaako. Kafeero kye yagamba ti wansi yake yabajjako ekitiiyo n'awakijiiko. Impossible. Gye twali mu obutale baabuwa. Yes. Akedi nti omusajja gw'ojjako emmotoka ye n'oleeta baasi zo. Ye omubonereze n'ogwokubiri omutwale mu saakasi mbeerayo ne Islamic banking ne bwenejja egenda kuyamba nga tewali mirimu gikolebwa tikiriiyo. Oli mutuufu. President awo. Two, nti he has pumped a lot of money, but as he told you nti after realizing we don't have an opposition in Uganda. We have an opposition. Kubanga the opposition we have opposition political parties, we have UPC, we have NUP, we have FDC, we have DP, mass communication tukita misnomer. Something that appears to be when it is not. Alliance is called a misnomer. Binamana tebiriwo. Kankuboliza. Sempija yakamala kuba minister wa defense emyezi emeka. Agenda myezi enaku 5. Njagala kubolira. Sempija minister wa defense. Tasobola kuwandiika abaserikale 6 kubajja waabwe Kalungu. Agamaanyi talina maanyi. Emizinga zijjagalira mu mizijjagalire n'empuuga mizinga kuzijjagala. What has empuuga done? Omwana yatugamba I was told sekandi namulaba ddala ongeego nali mumanyi naye sekandi nga vice president oyo omuyaaye yamuwangula yakuba olukuŋŋaana ku ssomero sekandi mwe yasomera mu primary nga libwamiridde ligenda ngalikutte mu mbinabina nga vice president tafunangayo budde bu fundraisingiraki somero ewange gye nasomera nalizimbira ebizimbe nensaba ne president sente ng'ekkanisa yaabwe egudde bakristaayo n'abawa sente bazeeko amategula. But the vice president couldn't without the available resources. Essomero lye mwe yasomera erya primary omuvubuka ono mwe yamukubira mwe yakubalale nga likutte mu mbirabira. Yes, this is the challenge. Nti we need to review. If you treat a patient n'olabanga eddagala lye takyukako, you change. Why should Museveni continue pumping money mu bintu ebyo? Let us change. Uganda is a capitalistic. Jawa saako jawo buli kimu kyonna. Nti n'ogamba nti president n'agamba nti muwala wange akola ku bya saako nti musiraamu. Was it an Islamic affirmative action? Baali muvunaanye gwejjuzizaamu baki? Omwana wa Seguya RDC w'Ekawempe bwe baali bagenda nga bategedde ti oluguudo lugenda okuyita yeeyo gye battira abantu ebijambiya baamugjayo. Seguya amekamande yasooka muwala waali Kawempe. President yawakanyizza nti abasiraamu gavumenti tetunegetekitinze ekyagamba is not true naye nze amasakyogera nti it is not a policy by Museveni but the economic sharks have invaded areas intended for who? For Muslims. For Muslims. So President tasobola kubagamba nti kamunye yange oginzijeko nzije nkama amatewo nfoko wasaako omusajja abadde avuga emmotoka ye ng'akola nemubako utoto nemukijoni bane mukiteeka wali etalina kyebakoze nga UTCM yagwa ti this man should go and line up in a saako nze ndi emmere y'omulumbe first of all security ekyokubiri nti to line up era nze abantu bonna nenewomugagga gye mbadde kati nemuga nze sirya mmere yamu nyinza okuba nazze n'obutwa bwange ne bakuwayiza nti gonzise sirya mukyalo
because of security reasons. Mba kugenda Kyankwanzi singa ndi mufu. Emyaka 8 temumpitangako mmwe. He can come because we can Mirundi humbled in Kyankwanzi. Mirundi apologizes to Lwabo. Days of the paper ne mubikuba. Zijana katasa kasidi akayingira kenjira. Nembu Maria Mudala. How I hate marriage. I had to paid up my marriage as people who masquerade as journalists. So that is an area of debate. When the president, look at Britain, when the British Prime Minister presents a statement in Parliament or another forum, the Efuka owned by the Queen. Okay. Because every government in power, my Labour government will do this. But immediately it goes to Parliament, it's torn apart by the opposition. Okay. Naye wano bagenda kujjamu ekintu eki kimu kyokka kyekayunga. Because the commentators abali ku radio, that's their level of understanding. Bakomaawo. Yes, ne baga nti mu Uganda abamawulire ba Uganda banalizinga soccer. Everybody is an expert on soccer. Oyo coach yali taddemu ono najjamu ono mulire mbu gwe gosinga coach gwe basasula. Nobuli n'intweza buli bwefudde bwe experts. Twaguza omuzanyi bw'atakumanyi wali omukubidde ku jjambu. Twaguza omuzanyi n'obalaba imperialism ne babalaga Premier League ogwomwe tekulina gye gulaga. N'oddira coach eyakona n'omukomya wanene. Ani yali akikoze? Coach akomawo. Mukwano gwe yabitukolera. Yegi ntemwagenda. Mukwano gwe yabitukolera. Ani? Magogo. Mukwano yedda. Abaliwo baliwa. Mukwano gwe yabitukolera. Ati nkubuulira minister aliwa. Ate minister si alina obuyinza. Next Tuesday nkusomera akatabo akasokene wandika ku sports. Let's talk about that next Tuesday. Tuesday. Inshallah. Nkulage how you cannot manage sports. Okay. Kakati ebyo. That one I don't agree. Nzita mali I want us to njatu nabana abavubuka bwe babalemera. Njatu ku nsonga y'okuba nti no. Me, I'm still on the side egamba the government netefudde ku basiramu. Era kyo president kyaga it is true. Me, you have Kigongo there, you have some. No, Kigongo there. Naye kyemba gamba kiri kimu. In many cases. Listen to yourself. Kigongo, where is he? Owapata ya NRM. Brigadier General. Owapata ya NRM? Yes. At one time. What has he done? At one time, Saida Bumba was Minister of Finance. Oh no. At one time. At one time. What's the impact? Kafumbi Mukasa was Minister of Finance. Ebintu birimu. Abira mufunga tebalina buyinza. Kanda bali mbameko. Ono sultani w'emmengo tatikomya bantu. Bagasibe basinga ogoba muto. Police zemwe tisinga singa kutoka government. Yabadde baguse n'ekimotoka ekigatte ekigomotoko. Kigomotoko. Bajeja fe bakikula. Ab'omulembe abaguse nakyo. Yabadde akirese n'omulangira gadimba. Akikanga baddeko bwali. Batabaala Obuganda. Kati sultani muki sultani yakubyo abaganda yes sultani ne bagoba omuganda mu government amulwanirira wabula ono omuwala eleveni yaki andite abakoka baavaayo ne bakubalukutane ne bakuba mukakanizi bamuvuma mbu mulalo ne yes sultani y'omulimu gwe kati ekimotoka yabadde akijjayo mu museum yakijjayo nga kimanyi kyakyagalira kozi akirindiridde akikozese atabaala Obuganda abuddemu envuunula bibya omwana tatuula sigenda kubanga nsuka nogenda kuba mberekereza badde bali balungi tukomye kaseera kati abaguka mukama abatukuumira abaleese ekikadde tukikanike mufuna lwomuziniza empya yabadde akireese yabadde aleese kino kiroziroyise ekikadde Muteesa kyeyagula Muteesa kubulya mu kitabo ki nasala bakiteekeko essanga ly'embogo nensalawo ki balagiriza ndagiriza Rolls-Royce yakijjayo n'asirika bwati n'abwamu abadde akijjayo n'omulangira gadimba balyoke bakitabaalireko Obuganda emmotoka ya Ssaabasajja Kabaka mbu yeetaaga miliyoni 3 ogikanika eyava mu museum kiki kyemuliteeka kakati nkutegeeza the issue is people who can come out and debate these issues intellectually. I cannot accept to lose my taxi business to a rich person who is bringing buses in anticipation that Museveni will make me a member of a circle to run for small money.
after destroying my business where I was employing myself. Kale mukama bankumire mbadde bala bulungi kubatandike pa tukomeka serikana no nsaba mukama berenga wacha musingo ku banti mwetaga ntwala mukisogo no ku banti no mugende babagembe ngongere ku banti mbako mugende babagembe mwegemese covid-19 achali wo mugwanga kazanda president yayogedde n'ata attributing then so kubanga tugende batugeme gwanga lide so kubanga litaba eddagala libere futu batte naye abagema bonna tubakuba ebifaananyi gundi zabwe ne zisigalawo endanga muntu wabula nali ekkoki ku Christmas Kamuswaga told me only 20% in coach has been vaccinated. It's only Charulangira. Okay. And the drugs are not there. That's what Kamuswaga told him. Okay. Yes. Okay. Kale, nebaza kuru yange kubona benkoza nabo okuli Don the John wamune Jeff Mkoto. Nebaza ne kuru yona STV. Family STV namena mbebaza mwenamena buli omwine omuli mgokola ku STV bebaza okubantu mutambudde era nga nsaba mukama ngero kubantu abawamanyi management nje. Ha mwakoze ekyamanyi. Why? Mwakoze ekigunda. STV gachali mabaga ate gutokyogedde nako webaba badde beyita babingwa abantu babaddukako dda kasookuba ebifu TV ono egifuula ya public relations abantu ne balabanga buli kaseera mu munoonya kulya ssente. These are open indicators. You helped the Balamos ekintu ekyakutteyo. Wewa STV wetu weberange ekola ebintu era mukulu akyogeddeko STV kati ffe tusinga mu kino kantu olumkisono okuba nti neebaza omukyala owewaka Fatima Nakate okuba nti onkuumidde omwaka mulama nobanga onfumbidde toke n'oyoza n'ogololera nsaba Mungu ngero okuba nti akuggulirawo era omukwano Muzeyitambala nsabidde ow'okubitonyiiganga mufunye ati ye enkola yammwe Allahumma amin Muzeyitambala gyasabye naye nsaba mukyala wange obeere ng'omiinisa